Mutandise okulaba amawulire ag'omwami ayitibwa Habibu Kagimu. Omwami ono yali ambasada mu nsi ez'enjawulo, oba kati oba Malaysia yebadde yamulonda okubeera gundi waayo ate mu Uganda bamuyita Habibu Kagimu. Omwami oyo abantu be bwe muba mumunoonya nga temumulabako, Habibu Kagimu amunoonya ojja musanga Mbuya ku Ssemwayi. Omwami oyo yakwatiddwa, twabadde tuli awo nga bamutuusizza. Oyo omuddugavu ali wakati oyo abadde w'amaanyi nnyo mu gavumenti, y'omu ku bantu ababadde ab'amaanyi ennyo ab'obulabe mu gavumenti ya Museveni. Abamu babagamba mbu nno wano yali ne Zuma in the beginning, in the beginning. Omwami oyo oluvannyuma lw'okukwata bagenda bagamba nti yakwatiddwa lwa sikando za simanyi nguzi simanyi biki, naye ali ku fayiro y'emu ne Birungi. Mujjukira Birungi owa Ssemwayi gwe bakwata ali munda, agenda okukwasa abanene mu gavumenti. Bw'oba omanyi wali oyogera ne Birungi dduka. Bw'oba omanyi wali oyogera ne Birungi nga mulina ekintu kye mukukuta ne Birungi owa Ssemwayi dduka. Kagimu bamukutte, ate mumunoonyeza walala, ali Mbuya. Temumunoonyeza walala, ali Mbuya mu Ssemwayi, omuggo guvuga. Oyo omusajja Kagimu abadde w'amaanyi munda eyo mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Oyo Kagimu ye yanegotiatinga mu kampeyini eziwedde za 2021, ye yatwala Kazibwe Bashir Mbaziira, era ye yajja Bashir Mbaziira ku mulamwa. Mr. Update awumule mirembe, oyo omusajja ye yamujja ku mulamwa. Oyo Kagimu Habibu. Babadde balina emizannyo gye bazannya mingi, ne batuuka ekiseera ate nga balaba kisuse nga balina okubaako kye bakola. Kaakati bw'oba omanyi, kubanga Birungi bamuggyako essimu ye, tubadde tubibagamba, Tikyalumbe yabibagamba luli. Bw'oba omanyi obadde oyina ekintu wakati wa Kagimu, Birungi ne Rwanda, abantu abamu abali mu Rwanda eyo mujja biwulira. So abantu ba Kagimu temumunoonyeza walala, mumunoonyeza awo. Mawu ali wano wetulaga okutandika ne wiiki eno etandika enkya oba etandise leero. Mu Uganda mwonna, most especially Buganda region, amasannyalaze gagenda kuvangako ku ssaawa 11:12 around there, gakomewo ssaawa 4. Bako kawandiika amasannyalaze gagenda kuvangako ssaawa 11 gakomewo ssaawa 4 ez'ekiro. Teri kulaba mawulire, kubanga TV ezimu zibeera n'amawulire ssaawa 12, endala ssaawa 1, endala ssaawa 2, ssaawa 3. Leero nga taliiko nfoofo ku ssaawa 4. Kati bwe zituuka 45 nga amasannyalaze gakomawo. Teri kulaba mawulire bifudde mu nsi. Order from above. Buganda region teri kulaba mawulire, amasannyalaze gakuvangako ssaawa 11:00 awo gakomawo ku 4:00. Ekyo nkimaze.
omwana mpuuga ngenda muddako awo musooke mulindeko katono. Museveni alagidde Ministry ya Disaster Preparedness, simanyi preparedness, ey'ebigwa tebiraze, baali baagula ebintu nga baagula ebintu ebyokuwa abantu ababa bafunye ebibamba ebigwa tebiraze. Sitowa zonna ziggulwewo, ebintu ebyo biweebwe structures za NRM. Aba NRM babitwale babikubise kampeyini. Amasowaani, ebikopo, bulangiti, ebibayiti, ebyo ebintu ebyo bwe bityo byonna, akawunga, amabaati, babiwa aba NRM okuvira ddala ku bakansala wansi ku byalo. Bagende nga babawa ba MP baani bagende bagabire amakanisa bagabire biki, babikubise kampeyini. Era bw'obirabako eyo Museveni agambye baggulewo amawanika, ebintu ebyo babiwa aba NRM bagende babigabe. So mugule power bank, mutekeko power bank, mugule power bank, muzistocking mubeere nazo, amasanyazo gagenda kubeera gakkekwa. Ne ku internet tujja tuuka wawo, ne internet bagiteeseza naye tujja gituukako awo mu maaso katono nja babuulira. Mutandise okulaba amawulire ag'omwami ayitibwa Habibu Kajimu. Omwami ono yali ambasada mu nsi ez'enjawulo, oba kati oba Malaysia yebadde yamulonda okubeera gundi waayo ate mu Uganda bamuyita Habibu Kajimu. Omwami oyo abantu be bwe muba mumunoonya nga temumulabako, Habibu Kajimu amunoonya ojja musanga Mbuya ku Ssemwayi. Omwami oyo yakwatiddwa, twabadde tuli awo nga bamutuusizza. Oyo muddugavu ali wakati oyo abadde wamaanyi nnyo mu gavumenti, y'omu ku bantu ababadde ab'amaanyi ennyo ab'obulabe mu gavumenti ya Museveni. Abamu babagamba mbu nno wano yali ne Zuma in the beginning, in the beginning. Omwami oyo oluvannyuma lw'okukwata bagenda bagamba nti yakwatiddwa lwa skando za simanyi nguzi simanyi biki, naye ali ku fayiro y'emu ne Birungi.